ade abana bolugavu otula what nga buli omola bawo walugave no gamba bagave jju kale kagambe first green flag esooka mwami wo kubanga yesemakula ntukate ninza okubanga ninawe nali oba samutegeera oluusi kuba ndi muntu era utsera I'm sorry gumba nina oluusi wemba samutegeera naye ate simuminimizinga and I won't minimize her. Sijja kyensobola okugamba nti thank you for being in my journey. Thank you because you're oli mukyalo waddala mwana gondabyeko naye Alan nga tutambula just nti omwetololo gye gwalaga si gye nali nsuubira nti gyeguyinza okuyita oba kitegeera si gye nali nsuubira naye era mu bulamu bibaamu waliwo oyo tajja kugaana so it's okay. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556 86 39 38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale kumukutu kwetuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero kwaniriza ko yona gyosinzidde okubanga ate otundabira otulabira omulabi waffe omulungi nyongero kwabaza banaffe abakasirye Breeders ntimwe balinyumwe bayire ddala mutambudde naffe olugendo okuba omwaka guno bwe gwatandika ye sponsor gwe natandika naye abala bodabona ne bajja mpola mpola. Kasirye Breeders basangwa Mitiana faamu yaffe eyo jentero genda kubanji nyo mungambye nti ala nindayo ke wakasirye tulina bitwagala omubuuza ngenda kuba communicating naye bwana abakomyo ko South Africa gye yagenza okubanga ate yeyongerako obukugu mu kulunda ente. He has inspired me to farm and believe me my journey is really excellent and antambuza bulungi. Bwe tujja mu kulunda ente mu Uganda buli mulimi sawa zinampita ayina ente angamba nakulayo wakasirye oyo. That is really nice. And namwe mugende eyo mungere okubanga ate mubangulwa mu kulunda ente ate nga zikuwa amata amangi size ziri ente zaffe ze tuyina naye zino za enyama nyingi amata mangi buli kimu kiri fantastic. Kogaseba naffe aba Lavish baby bakutusiza bipya abaana bato omukyala agenda okuzaala andaba oyagala ebintu by'abaana ebirungi ate nga taseera ate nga package nungi nnyo. Lavish baby bakubireko basobola okubanga ate bakuwa counseling oli muzadde asooka omwana yabula stress mungi asobola okubanga birina bikumalira bulungi nnyo ddala ensonga nezibanga zitambula ddala bulungi nnyo. Tammy's fashion store ate eno yo y'abakyala ng'omukyala ng'olieyo ng'oyagala okwambala obulungi ebintu by'okkunama wabikoowa ebintu by'okkunama tebikkolera ayina hijab ayina sharia ez'abaana bato abawala kwegamba yakikola bulungi ayina bags za airport bags buno bwe tusika nga tugenda mu nsi z'e Bulaaya sensonga neziba nga zitambulira ddala bulungi nnyo ddala. Kotali ne Beaver Organic neta kubuzeewo ku sponsor baffe Mirembe Beddings branch ekyaliwo Ensambya then twakoze ne branch wali ekawuku Mirembe Beddings and Curtains. Oyo munjogera ndowooza bitono kubanga mwena mumanyi mu kutuukiriza omutindo gwa interior kye yasinga ddala okugukamu n'okumanya so gendayo ate osobola okubanga ate omuwagira. Mirembe Beddings ekya beddings masuuka blanketi pillowcases yabimala bulungi nnyo ddala. Kale sirina bingi nnyo byenyinza kubanga ate njogera kubanga ate oyo ye
mumanyi bulungi nnyo. Nakolera ku show yaffe as usual. Bavubuka bangi bajja n'emboozi ez'enjawulo, abavubuka bangi buli omu asiima byabayiseemu, buli omu ajja n'akubulya olugendo lwe. Abataalabye show Kapale yanyumiza olugendo lwa America. Bw'oba olaba YouTube channel eno, genda ku YouTube channel kuno ojja kuba tulaba olugendo lwa Kapale. But besides that, on the show today, kyazizza omuvubuka Ntenga abadde yebrandinze bulungi. Tabadde mu ntalo, tabadde mu kintu kyonna kyonna, but music we amwogeredde bulungi. He's a songwriter, muyimbi, gwe mulimu gwe tusinza omumanya ng'akola, wabula is a business person eyeekolera ebintu bye ebirala. And of course today on the show namukyazizzaako oba mukyazizzaako tusobole okuba nga ate tunyumyanyumyamuko. Amos Lovins ye muyimbi gwe nkyazoonako olwaleero for the very first time on this show. Namusabye ajje tunyumyemu. It hasn't been an easy okumukkirizisa okujja ku show, but yangambira nga Alan, okay, I'll come tunyumyemuko. Amos, welcome to the show. Kitiibwa okubeera naawe. Nnyongera okukwaniriza. Amina nange okubeerako. Thank you so much okukkiriza okujja okunyumyamuko naffe. Omanyinza omu kuba oba bayita mbadde ne munnange ebbanga alina obugambo bw'oluzungu bwazzanjigiriza ye stalker. Omuntu astalking, omuntu nga akeberakebera ku muntu buli kaseera ng'ayita ebbale. Nze omundooza kwabo abantu ababeera ku Cruise Express yataddeyo ki aba yaleese ani Muzeyisa Makulu abalala n'abalala. Mwebala omulimu ogwo gw'ozza okola ebbanga nti industry ogitaddeko ettaffaali oyinza oba ggwe tookiranga ekitono naye nga kinene mu bulamu bw'abantu. Weebale nnyo okukyusa obulamu ng'oyita abalala bwe bakirabanga oba kitono naye kinene kusaidiza abantu abo. Kibongeddeko nange ndi wa kitiibwa olwaleero ate okuba exclusive. Amina. Oli otya obulamu bugamba ki? Gambe ki? Omanyi bw'ombuuza such a kind ekibuuzo nga waliwo ebigambo bibula olumu. Kinenemu nti obanga ninga omuntu kwegamba nina wendi nenga sobola kunnyonnyola azina tosobola you. It's like you're losing. Ninganga bwoga nti oba mbudde nina ekintu ekinene ekimbuddeko nga kinene mu bulamu bwange okitegeera. Kwanga twadde twogera n'ombuuza naye kiki bayita omukwano wano. Before you came onto the camera. Yeah, kyekibuuzo ky'ombuuza nti naye kiki bayita omukwano. Okubuuza ne nkubuuza Lovins, if someone wakes up in the morning oyimba omukwano oli n'akubuuza Lovins, what is love? Nongamba ogenda kunziramu nga show nga tutandise show. So kankubuuze officially. Lovins, what is love? Omukwano kyeki? I think nze nnyonnyola gye nnyinza okunnyonnyola love. Erina definitions nnyingi naye ebimu ku byo love is pain. Love kwe kufuna omuntu oyo asobola okukubeererawo mu bulamu kati nga nze gwe mbaddeyo naye omuntu n'akubeererawo kugamba ne mu buwonvu ne mu bukko. Oba ntegeera kiyinza okugamba. Like someone like obulamu nti nze mbaddeko n'endaba omuntu n'ategeeza kye bayita okwagala. Okwagala ebyaddala. Nze nali nzeeko ebuwana eno nga ondaba buli yantambuza munnange ebiseera ebisinga muvuga ne muleeta naye nga mu bulumi obungi nti buli lwojjukira ebintu ebimu. Emirundi emingi nze gy'oyogedde nga nange mbadde nga neebuuza nti mu katebe ke kamu ng'awo
bw'otunulawo oti oba tosobola kuddamu mula okitegeera kulaba naye olw'ebirungi omuntu oyo byakoze nti bitegeeza omukwano nti definition y'omukwano nti omuntu ebyakola ebirungi singa abanga mulungi mu ebyo byakola ddala. Me, I have a good example. I've been with a person n'akola buli kimu. Bantu bangi bambuuzanga naye comments ne bagamba gundi omuleka wamwagala lw'okubeera emirimu wamwagalako lwakino oba wamwagala lwakiri. She was real. She was real. She's real. Statement ziri bbiri then she was real. She's real. Yali waddala ate waddala. Nti zisangako omuntu asanga eccupa eyo n'agamba nti tagiyita bbali. Just people nzawulitse nti abantu bamujajinga olwokuba nti tebamanyi. But me ndoza, let me take this opportunity ndoza to thank, nza okuba nga mbadde kwanze mbyogera emirundi mingi. Neebaza buli lwembadde nga neebaza nnyo abantu bangi. Naye yali wanjawulomu oba wanjawulomu oba abadde wanjawulomu. Oba kitegeera. Kubanga omuntu ateeka bakyala bangi abatasobola kubeererawo bakyali baabwe bannaabwe bangi batasobola kubeererawo bannaabwe. Me, I will take this opportunity to thank her. Nze nganze, I personally. Nze nganze. Kugamba si kyangu kusanga muntu n'ayiwawo nnyo omubiri mbeera omulala yandiga nti nze kankolemu ekirala. Abamaki nti ensi mulimu obuwonvu n'obukko. Tuyinza okuba tubadde ku museetwe ne mujjamu obuwonvu kati. Obuwonvu obwo ne bujja ate ne buyitirira oba okitegeera oba ne bugenda nnyo ewala. Ekinnya ne kiba kinene. Ne kiba kinene nnyo. Omusajja n'oga nti kale omanyi okukkiriza kyambukkiriza. Kyabuntu. Ate kyabuntu. Omuntu bw'otakkiriza naye mutuufu bino ebizibu byo binyinze bingi. Kubanga waliwo ebijja ne bikuyinga abantu bonna bali mulabula kuba nti people they will batujajinga olw'okubanga bo tebali gye tuli. Okitegeera. Naye nga nabo balina olwaliro ebibabeerako eyo bye batamanyi oba bye tutasobola kwogera. Semuna nga baddeyo mu bulamu bwange nga munnange ddala. Akanti ekyenjawulo nti kiri kyenza nti ali real. Kati ye mu kubawa amazima abantu abamu kibasumbuwa nnyo nti si muntu eyeetooloola ayita ebbali. Kyayagala akyagala. Aba akimanyi. Ali decisive. Asalawo. Kati nekyo kindeeteddeko nze nno n'obuzibu nze nga nze ne ntukate nnyinza okuba nga nnina we nnali oba saamutegeera. Oluusi kuba ndi muntu. Ndi muntu era I would say that I'm sorry bwe mba nnina oluusi we mba saamutegeera. Naye ate simuminimizinga and I won't minimize her. Sijja. Over much all this all that because it's me. Nze yagenda gy'ali ne mugamba gundi nkwagala. Gundi kino ne tubeerawo mu bulamu obubaddewo ebbanga lyonna. Kyensobola okugamba nti thank you for being in my journey. Thank you because you're oli mukyalo waddala mwana. Waddala oli mukyala waddala. Nze nkuziddwa bakyala. Nze ne ku management yange abasingako bakyala. Mmanyi what it takes. Okitegeera kubanga sente y'ekikazi mwana si kyangu. Tubaddeko ne bakyali baffe nga balina naye batasobola kukwata sente gikuteekamu. Naye ng'alina n'amaanyi ge nga tasobola. Naye oba osanze omukyala talina kukwata amaanyi n'agakuwa amaanyi kyanjawulo. Because bw'ondabyeko naye
ndabyeko naye sorry It's okay. gwe gondabyeko naye Alan nga tutambula just nti omwetololo gye gwalaga si gye nali nsuubira nti gye guyinza okuyita oba kitegeera si gye nali nsuubira naye ebiba mu bulamu bibaamu waliwo oyo tajja kugaana waliwo oyo tasobola kutangira Kituufu. waliwo tasobola kutangira I thank nze mwebaza mwana kubeera mu bulamu bwange kubanga koze bingi a lot Omukyala ng'asobola okugamba nti kino gwe njagala njagala kimuyiseewo teyeeyisaawo but ng'agamba Amos kaayitewo. Era ye omu ku bantu nze gwe nalabako omuntu asobola okuyomba ng'ayombera Amos ate ng'ayombera kyamazima oba ekikwatagana ku Amos apart from my management because me have worked with so many people but ng'abantu balina kale kyekintu element eyo ebulamu but have you met this person n'abeera nga oba naakwambala nga naye oba n'otuuka n'olowooza n'ogaba ng'akwagala ebisukka. waliwo abantu mu bulamu kyensobola okugamba Alani nga bazze banjawulo nga baatondebwa nga ye wanjawulo kyensobola okugamba bani nze neebaza kuba mu jjane yange at least ne musinkana olaba olusinga saani musisinkanye nandibadde okitegeera naye neebaza Katonda neebaza bajjajjange ate okumwasisinkanya kuba sinsobi oluusi sinsobi era tebangako nsobi ate teriba nsobi. She has done a lot. She has done a lot. Oba maki nti ndi muntu nyinza okubaako oba wempabye oba wabamu ebinsobako ng'omuntu oba naaba ng'asobyemu ng'omuntu naye ekisinga obukulu kumanya nti ekituufu kiriwo ekiti nti munno akoze bw'ati kyekituufu. Okitegeera because nze nange nze mbadde ennaku zino nali nava ku internet tiwenze nga ndaba mampa ebintu ebiva ku internet naye nze kyensobola okwebaza actually ndoza naye abalala neebaza na buli omu ataddeko kubanga I'll thank Kantu Flashanite yonna ndowooza ne family gye yansinkanyanga yonna eya internet Kantu Fraternity nga yonna because oluusi singa tebyali omanyi ssente temala buli kimu naye abantu abo okuwa obudde ne bagamba nti Alan nga bw'otudde nange wano nogamba kubanga okubye essimu emirundi mingi naye nnyini yagambako ng'ayagala mbeereko wano ntuule naawe naye maybe it wasn't the right time. Olaba omuntu akwagaliza alina n'olumu lwe bamuyita ng'ayagala kukola interview n'agamba ye tayagala kukola ayagala nze aba akola. I remember. Oba kitegeera but I had some issues ng'omuntu nemugamba nangamba no nti jjajja sojja kiraba obunaba obudde kitegeera niizi kyenjagala kyekino kitegeera nti she was that person, she'll be that person. I really thank her for lifting me ngeri yonna gyandituukiridde kyensobola okugamba bamaki waliwo ebiyiseemu ebizze nga biyitira. By the way, mu career zammwe ng'abayimbi I've seen omuntu gwe nsobola mu kuyamba abayimbi naddala abaana abawala ab'omu media apart from Shira Gashumba
Sugar agaba amasannyalaze. Sina masannyalaze. Nagambye she's different. Totally different. Ate nze mbaddeko naye. Oba mbadde mu bulamu okukitegeera. Mbeerako naye mbaddeko naye. Mmanyi. She's this kind of person nti bambi wabaawo naye oluusi nti naye lwakuba nti abantu baba tebategedde. Oluusi baba tebategedde. Nenze mujjane yange y'endongo nti neebaza Mukama nti abaddenga oba okumunsinga. For how long have you been in this music industry? Now I started commercially from mu COVID wave yasembayo. Awo netugamba then katukole kati ebiri serious because I used to nagana nze sijja kwogerera abayimbi nti gundi ne gundi wetuyamba naye for them kati ekiseera ngenda nga kyaggwako naffe nti owamuwa n'obawandiikiranga n'obadirectinganga vocally n'obatereeza no arranginganga because byanjawulo okuarranginga oluyimba n'okudirectinga n'okumutereeza ebintu bwe bityo. I used to do that. N'emirimu gyange emirala gye nakolanga nti nabanga musuubuzi nga mu ngatto because njala nnyo okukola era ndongo nti endongo omanyi endongo ya bujja. Essaawa zino tusobola kubanga oli mu tugamba ogenze Kenya kusuubula ate nga tulese mate onoonya oluyimba. Oba okitegeera nti olina okuba ekimu n'osooka okitere n'okitaako ne kibaako wekiba. Kale nti bwe nasalirawo ne ŋŋamba nti mu weevu eyo COVID yasemba ne tugamba let's go commercial kati tuyimbe. Nakolera abayimbi bangi naye ng'okera omala omuwandiikira oluyimba ogenda kutya ku makya nga logo yagijjeemu oba nga ate alugabidde mulala yawandiise oba nga okitegeera ebintu bwe bityo. Ngamba waayi lwaki sibyeyimbira kuba nze ekyenjawulo nti nze had a family first tebamanyanga kye nakolanga but family eyo nenjagala nnyo ebirowoozo bye nabibawa later on because I used to omwami bamuyita Brand Magic producer. Kati twakola naye nga tuyiriba nnyo nga mu studio ye producer nze muwandiisi ne tukola nnyo nga tuwandiikira abayimbi bangi omuyimbi otuyita tolina luyimba ne tukuyiribirawo mu ddakiika ne tu COVID eyo bwe yatukwata nnyo n'owulira nga ekunyiza ennyo ebigere. Kati n'engende wa producer bamuyita Jeje Brand Jeje. Producer wa Little Boss amwagala nnyo. N'atuyita kati n'ayagala nnyo ate ekitone kyange nnyo. Kumanya yatwagala awo nga ku Prayer Palace awo n'atwagala n'atulekera ne studio. Naye manje kitegeeza omuntu balekere temumanyi na microphone bwegulanga eno n'abalekera awo nga musulamu ne mukola bye mwagala. Tubeerawo nga tuwandiikira nga ne bw'aba alina omulimu guti ayita ggwe. Kati ate abayimbi ne banjagala nnyo nga nange gwe ndowooza. Kati ate n'avaawo yaawo n'addayo ekisaasi. Kati omwami wa Q Vibes bamuyita mwami Charles Kabogozi oba omumanyi. Alina Q Vibes events. Q Vibes events ngimanyi. Kati n'ayita Brian. Kati ate ne banziggyako omukono ogumu. Awo ne nsooka ntalamagga n'obulamu. Obulamu ne bukalubamu. Bandi awo nga Charles ampise Mr. Charles. Era nkwebaza nnyo muzeeyi yonna gy'oli. N'aŋŋamba nampa interview n'aŋŋamba wandiikayo oluyimba awo. Brian n'akubirawo eŋŋoma kali ye Brian yali anneesiga. Nze sirinayo oluyimba nali ntadde ku lupapula nti lwero bijjira awo. Olwampa microphone ne nfubutuka ebigambo mu ddakiika oluyimba nga luwedde. Oluyimba olwo naluguza mukyala Amira. Princess Amira. Baluta bati. Ayi kale kubanga tannaluta naye nga gye luli baluyita. No, it's okay. Gireke project ye. Tannagita.
awo wennyini wempandikirira eyamira bagiyita ogimenye. Kagambira awo wennyini yagwawo mu ddakiika ezo nnyingi nnyo naye nga mukisanduza gugudde ku Mr. Charles ne Brian. Kakati ne tutandika okulemberera ddala ku Q Vibes. Olabye kaya bwejja naye ng'olufamira ate tennantegeera kati nga nkyayiriba. Nenjiribira ddala nenjiriba n'endongo nenjimbeeramu ddala awo. Kati ate awo wansooka kati olwo biri emabega bivuddeyo bye nasookera kati ate olwo nzijidde ddala. Nenjiriba. Kati lumu mma nali ngenze ewaka eyo nga nsiiwuuse. Abayimbi bo bakimanyi osula kapeti studio wagifuula kyekinaabiro buli kimu naye bwe tuvaayo oba onyirira nnyo awo ku kkubo naye nga bodda munda eyo nenjogeramu ne sisita wange omwali ewe nemugamba Faati namuza naye ebintu ebyo bikola bitya nemunyonya fasi nemugamba let's register a company tukole bwe tuti actually era nze yatuuma ne company nti Bulamu Mutuba nenjituuma nti BME kubanga nali muntu akkiririza ennyo mu nnono Bulamu nekisitani nga Kabaka Bulamu Mutuba linnya lya famire jjajja music nti BME. Kankubuzeeyo katono mu byoyogedde. Lovin ekifaananyi kye batusiigira n'obulamu bw'oyogera Lovins okuddayo ewaka asula ku kapeti ayiiba akola atya obulamu bwe batusiigira. Lovins comes from a good family. Okay. You come from a well-off family. Your mom loves you. Your mommy loves you so much. Your siblings loves you so much. Mwinamu akasente waka akayinza obutaba kangi nnyo naye mwinamu akasente waka. Lwaki go wali obonaabona bw'otyo ng'ewaka kiri steady? Kakati sinti nti mba mu family eri nga bagamba family oba y'abagagga naye waliwo kye bagamba okumanya n'okutegeera oba waliwo enjawulo ya want ne need kyoyagala nekyeweetaaga. Kati ebintu ebyo biri oluusi biremezza abantu okutegeera biki obulamu bwe butambula. Basiraamu bannange, Tammy's Fashion Hub ebaleetedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu sayizi n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Equatorial Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Ekyatudduka nnyo kati gwe n'olaba Alan adduse n'oyagala naawe kuba kati nzenda ku Alan okimanyi nti nno mwali mu Global BBS nze omu ku bawandiika oluyimba ba BBS Terefine yaffe ne Kenny Omugonge. Really? Kakati obulamu I was hustling but nali mmanyi kye neetaaga oba kye njagala. That's why tonsanze nti musaga naye nsobola okugamba nti kanwane nsobola okugamba kambeere bwenna. Ekirala mu bulamu olinayo omuntu gw'otiirira oba gw'otiirira gw'oswalira nti bwe nnaakola ekintu kinaanandaba atya. That's why twemenya mu mitima oluusi bw'omenya okola ensobi n'ogitegeera n'ogamba munno waaye nsobezza wano naye nsaasira nzaani kuba nga ndi muntu nsobya. Kakati famire eyo bwe bulungi bwe yalina famire yo nti bwe bulungi so si nsimbi si ki kati ng'esobola okubeererawo omuntu munnaayo because ffe tulina ekintu buli omu abeererawo munne mu famire yammwe mu bulungi ne mu bubi. Ate nze nti baamanya kyenjagala nti njagala okuyimba omulala ate alina kyayagala
ate ne bamala nenji basomesanga bizinensi bweyina okuba kati nga mubulungi ne mububi tulina okukwewa bine walungi so si ekisookera ddala twamanya bwe twatuula twayita omwami kamwogera akola ku Sapienza awo natawaŋŋanyanga nnyo omwami gwe bayita Selector William nnyo ng'era abeera ngamba branding yange ngikyuse nsobola oyimba n'ebisinga bye ndowooza kati gayi gwe eyantwala wa Selector William bamuyita Mayanja Geoffrey mumanyi kati nno yasookera ddala okuba nga boga nti manager yange ddala era ne tutuulira ddala okitegeera lwaki Selector William wamutwala ewaka lwaki samutwala ewaka lwaki wamutwala ewaka simutwalangako naye namunoonyanga mu ofiisi ye nanjagala nnyo Selector ng'era mu bantu bagamba bali promising I was that person era big up yonna gy'oli muzeeyi nkwagala nnyo nyinza okuba nga tujja kutuuka wonna we waŋŋamba ngezaako buli kyensobola ndimuwuliriza kati kiri kyogere nti batugamba Lovins ekifaananyi kino ne kino byanjawulo agamba yatoba ate batugamba va mu famire y'amaanyi kati famire yamanya omulimu gwe bayita music mu kusooka gwe baali tebategeera nti so omwana ne bamugamba oba byosazeewo okukola sooka otwesonyiwemu era nnabeeranga byange nze ne tatange okutuuka okufa ye yali akimanyi nnyimba naye nga ndaba bulabi kuba yali w'amagye musajja mukulu nnyo w'amagye mukulu nnyo yali wambibwa n'abatopu naye nga akulaba ate kati nga ye yalina root gye yali yakukwasa ng'osomye nnyo eddiini nnyo biki naye n'amaana nakitegeera nga njala okuyimba kati ate ne tuteŋŋanamu naye kati mu bbanga lye yanteera n'embeera nnyo ne maama kati maama ng'atoba nnyo manyi okutoboga nti okuza abaana n'omwera bw'oba oleesa emyera kuba yatambulanga okuva ekibuyeeyo n'ayita emyera nga naye atoba bute bwe munaagigabana kati bonna buli omu ne mujja mwerandiza kyekyenga nti ono bw'afuna asika ono bwe mwefuna mweyambayamba bwe muti paka mwenna bwe munagguka naye si nti waliwo si nti wakula mu famire biki gyemidaali no just nti bwe tutuuse ne tumanya kye twagala nti ffenna muba munaddukira ewaagwo ne mwenna mwekemba wamu kyemmanyi abazadde abali ebbo bakimanyi abali mu mbeera gye nnyonnyola baganda baffe abali ebweru abatambula bakimanyi nti oli agenda ebweru n'akola be bayita bakadaama naye abakozi abayambako abagenda okukanoonyamu n'asikayo munno omulala n'omulala kati singa famire ye eba etandise okutambula mu butuufu ebibalo we bitambula bagamba baakula balina ssente naye nga si bwe kiri just batetenkanya mu ntetenkanya ennungi and I've been in that way bwe tutyo bwe tubadde n'ekirala ne bamanya branding gye baagala okukola eya Amos gy'olaba wano then ne bagibrandinga bwe batyo baganda ba Amos bannyina bagamba bane tuyambeko Amos nze kyekiri nkugambye nti nze kye natandikiddemu okundaba n'ondaba nga oluusi ebyengenge bijjama kale nnyambiddwa emikwano n'eŋŋanda gy'okundaba bwendi so si era bwe tufunye akasente tetuli nze siba mu luvu nze abakola nange siri mu luvu nze ne mama yasobola bagamba nze ekigambo sente tekirina kyekimala kubanga mama waffe yatugamba sente si ensonga okitegeera naye omukwano kikulu nnyo gwonoonyeza oba gwosize kuba gugenda kukola bingi mu bulamu okitegeera n'ekirala funayo omuntu gw'oswalira mu bulamu bwolina gw'oswalira kyekigenda okukuuma nga like that because ebitumalamu mu nsi bitono bya bwereere nze tata wange yali wakabi nnyo ng'akuumwa he's no more era kati abaana mwaddayo ku nnommo okitegeera kakati lwaki obimba ensogi maleko bantu ogira obbalinnya ne ku mitwe wayi oba okitegeera that's why nze ondabye nga ntambula mu mbeera bwe ntambula togenda kunsanga nti nakuvumyala ntogenda kunsanga wabula ate bwe nkusobya nja kukuwaamu ebbanga oba bw'oba olina kiwankola nkunoonye ugambe nno munnaye wano nasobya oba nze yategeera obubi
kebayitaako obuntu kwensi tosobola kugenda ng'oyitaayita bantu ku mitwe bw'otuuka nga bw'olowooza bw'ogenda tekiriiyo talina gy'ogenda kufunamu olina okutegeera emirandiro emituufu oli musajja nno muganda ddala kubanga yennaku eri gye nkugambye nti zantu abasinga balowooza nti nnina oba ndi mugagga oba bitya n'ennaku eyo oluusi gye nkuliddemu kati bw'onsanga oluusi ne nyambala ekisaati kino nze buli lwe njala olugoye lwange ne ndwambala nga ne nyambala ekisaati kino nsooka ne ndowooza ku maanyi ne gye kyava okutuuka bwe kiti bwe kiri naye ninako ennaku ze nabeera nga njoza empale ne ngikuba dry wash bwenti mu kaseera Brian abimanyi magiki asooka ng'era akangwe kaafuuka akangwe ku mubiri n'okuba ekyovu ate n'ekirala nze nayagala nnyo okubeera nze nimirire kale oluusi nti antu kati baŋŋambyeko oli nagamba naye gwe you're not decisive nti nina we natuuka ne ŋŋamba kamba omugumiikiriza so si nti sisalawo mu bugumiikiriza obwo busobola oleeta ebintu bingi kuba nze nayayanako okukolako ne Alan Cruz kati ate ne time neeyita kati ate Alan Cruz ate naye nakkubira etime eyaneyita kati ate mwe mujja ne mu miitinga oba okitegeedde naye nga byonna biba mu bugumiikiriza bw'obudde oba ontegedde that's why nti nze obulamu bwange kubanga bakyazanga bannange nze nga mbalaba ne ŋŋamba oba naye nze nalina kino kuva dda nze era bamanyi eka nabagamba nze bwe balimpamu microphone bwe bati anti tebalyejjusa era nze mbadde mbigamba nnyo mama ne mugamba ndaba nnyo abakuba live band nga bayimba ne mbagamba nze bwe balimpa microphone ng'obigamba nnyani mama oyo bamugamba mama ki anti kati bamama olina bangi sugar okay ne mugamba nti lwe balimpa live band oba lwe ndikola show Uganda erimanya nti eyina talent eyakabi naye nga sivvoola bannange naye nga njogera ku nze munze mpuliramu omuntu ow'enjawulo ate nga naye akubiriivingiramu of course era nze gaayo omu eyasooka eyantwalako ku show gye nasooka okuwa festival gye nasooka bagita Marafiki I performed ndoza naperformingire essaawa 2 naye ng'oyinza oganyimbidde emyaka nga ku stage ennene kitegeeza nalina okukkiriza mu nze naye nga kuva mu bannange kale nti obulamu bwange nzize mbutambuliza mu mbeera nina bentiiririra n'ekirala okumanya goal zange kize njagala era sizivangako I'm stick on that kubanga ndabye obulamu buzibu nkozeeko ekyenjawulo ku nze bwe nali nkola nga nkola emirimu emirala egitali kuyimba tebankozesangako oba ontegedde kyengaogamba nti nze neeyiribirange engatto nze ng'ate nzanze akozesa ko nga nabanga n'abaana ku street nga bangi naye kiduuka naye nga waziyamu nga nzaayiriba kuba nze nagala nzaayina okuba ttoopu oba kinaatwala bbanga ki naye nina okuba ttoopu era ne mbikwatako ne mbikola baba bamanyi abandabanga mu ngatto bakimanyi ng'era nfaayo nnyonnyo nga bw'ondabira mu ndongo nti mba ne customer care yange mu ndongo yange ngikola ne mu mirimu gyange bwe nti bwe nnabanga ng'era abakazi obasanga bangi nnyo nnyo basimbye awo mu line naye because omanyi nti omulimu ke kasuwa k'olina okukola ky'oyimirirako kale obulamu bwange bwe mbutambuzizza okutuuka wali wengambire nti family neega nti kati katukuteeke n'emikwano ne gigana katukuteeyo n'ebirala ne bijja tulege era buli omu ng'akubuyagana naye olugendo lwengidde si lutono ate luyinza okutwala ebbanga eddene Lovins mu njogera y'ennaku zino nga bwe bagamba nti obeerako awo ng'eggaali etubidde ey'endongo me as a person
okumanya obulungi njogera mu bulungi okumanya Lovins mutegedde nnyo nga bakoze duo eringa ey'omukyala n'omwami abayimba ne Sugar era oli oba ayinza okugamba nti eya Lovins yali etubidde naye oba ye Lovins oli awo ng'agamba yali tetubidde. Olugendo lw'okuyimba ababiri naddala bw'oba owuliriza akayimba kammwe ke mulina ak'ababiri akatunyumira ennyo kifaananyi ky'oyinza otusiigira era gwe mwesanga mutya okuba nti olugendo olwo muluvuza olugendo olulungi olubadde lutunyumira era gwe mu bulamu bwo okkiriza nti kituufu ettaffaali libadde ddene ku lugendo lw'omuvuga okutuuka okutwagayisa ekintu oba oli awo kye mutwonoonedde kati fe abadde banyumirwa. Before nga kiki ngambye nti management eba ne plan tulina directions zenkwata ez'enjawulo era ebiseera nga bamanyi nze mbadde nga nfuna nnyo gigs outside gigs ez'enjawulo outside Uganda ddala Zanzibar, Tanzania, Malawi, Botswana kale olina ennyimba z'Oluswayiri? Yeah, of course. Okay. N'ekimere ekyanyimbisanga Oluswayiri nti emikwano giri gye nkugambye kubanga mu jjane yange mulimu abantu bangi abampushinza okuntuusawo oli kati mulimu omwami eyanjagaza ennyo n'anteeka mu maketi eyo ate nnyo mu branding eyo omwami Simon era mukwebaza nnyo muzeeyi n'anvuga Simon Spike n'anvuga okuntwala ennyo mwayo direction eyo kati nafuna nnyo emirimu era nga kitegeera mbadde nnyo era ntambula nnyo nti okulaba nga jemba naye kati ne tutuuka ekiseera bwe nali nte ennyimba nafunamu ka depression. I'll call it a depression but nafunamu setback yo ng'obulamu mentally nganze kati ate siina nti oba nti kino kinzijjako oba kiri kati nembeerera ddala management nga asooka asirikemu okumala ndooza nasirika ndooza omwaka nga mulamba naye nga ate kizibu kino tusinga nti nsirise endongo yali etambula nga nwanana obulamu ng'omuntu omutwe nga gulina ebintu ebyali bigutabanya kubanga ebiseera ebyo nina family issues ng'ewaka saidi ya muzeeyi kati nga bintawaanya bwe tukomawo nga nvuddemu eyo embeera omwami ke bayita Nesimu yavuga n'ava ewuwe najja abuza maama lwaki Amos lwaki takola naŋŋamba kye tugenda okukola ajje ku studio bwe bamugamba bamunyanga muyimbi ebyo mugasibye ebizibu omuyimbi tali fine ate nze oyo muganda wange nendooza oba bajja negyenga nti nze erimu abantu bangi buli omu nga tolaba akuwa omukono kitegeeza eyo ye famire yange kati Nesimu n'akola oluyimba lwe bayita Tebindya ngamba kuba namuwa endowooza gye namuwa naŋŋamba ebyo nedda tugenda kukola ekigambo kimu ebisigadde si bikulu naye ekigambo kiri Tebindya obulamu buleke tebikulya n'akola oluyimba olulungi piisa ennungi bwe tugivaako naŋŋamba era komawo netukola oluyimba baluyita nenkola oluyimba ne Zafarani baluyita Kweddiza era yali mu jjana eyo nnyo naŋŋamba kakati n'olwo nange era tesinnaba mpaka ng'omaze okufuuka ekintu ekyenyo bakigenda twala emyaka 14 paka nampita era netuddamu netusasula ngera bumanyi n'awandiika buto oluyimba baluyita Nyaabula kati ku Nyaabula
I met a guy gwe bayita Byron's Major. Byron's. Of course nali mbadde ne Byron's ebbanga nga ko international nnyamba nnyo. Naye nga tetuli nti ekitegeera kubanga maama we nze abampitanga bwandika ekkojja. Ekitegeera bagava ebiki wakati famire zikwatagana. Kati kuno nayinzija direct mugana naye Byron's. Tukole nkwetaaga kubanga waliwo ekituli ekyetaaga ozzibwa. Nange nakirabadde ebbanga lye tukoledde naye kale tupushinga nyabula tubaako twatuuka tuba twakamupushinga nesimu era naakuba nagana edda jangu tukola oluyimba lwe bayita munno. Kyokka oluyimba olwo bagenda odukola nali ndabye munnange emabega naye nga simugambangako era nga naye nga ndi mutima nsirisa. Tukola omulamwa gwe bayita munno. Kati ku munno ate we tusisinkanira Sugar. Ebyaddala nti mainly ddala nti kati ku munno yamusinkanira ne Sugar okujja nga bwega mu ndongo naye nga twabanga tubadde emabega nga tubeerayo tubadde tukolagana ebbanga eryo lyonna twogera tukola bitya naye kati ku munno gamba kwegawa asiimye naga kale kubanga yasiima era babanga ekintu yadde akyagadde akikuba ekitegeera n'asiima through Byron's Major. Then I told Byron's naye omanyi mukyalo oyo mwagala ng'omuntu ansanyusa mwagala kale and I'll be a good person to her. Namuga sirina nnyo naye mwagala nsobola okuba sitanja kuba sitowa akabi nnyo ajja kubeerawo. Mugamba omanyi ne mu kusigira ofana mga omanyi ekitegeeza nga gwe mukazi oyo omu kuba manyi bookings zo kale no ndi mu moroka we munyumiza Major gwe ekimanyi ekyo omukazi oyo amanyi kino ne kino ne muganze nja kuyimba ensekune ekituufu nnyimbi. Kati okutuuka ku luyimba olwo bwe tuzze tukola ne tukola nali muvugo wanali nvaawa nina oluyimba nno ate ye lulala lwe twalina okukola era tetulukolanga leo nti kikyagala nadduwuliriza kalumpa ebintu bingi mu mutwe kirungi management n'ekitegeera n'empeeri eddembe ku luyimba olwo nankwadde tuyinza oba tukubagana mu bintu ebimu oba ebirala naye ekyo n'empa eddembe mu kyo. Kati ne mugamba kati bwe yalwagala twalinawo oluyimba ne bagana edda tulinde kati nenkola EP bwe nkola EP ne mbagamba naye ngenda Dar es Salaam nalinayo emirimu mbaga naye bannaye twandikoze oluyimba luno ne mama. Everyone was like ate nno wayo love yennyini gye yirina nebisaana okuba nga biri real nga si byakwerimba era nakubira n'essimu nga n'essimu nangamba woba okola oluyimba ne Sugar nga mukazi bo tokola bintu abantu tonyumya kintu kya bulimba yogera amazima what you feel jali nangamba oyo omwana mugenda muzaala agenda bbeera webbanga lyonna ayinza okuba nga ajja nakusinga ennyimba mpitirivu zonna ezizze emabega kati nga yeyinza okuba entandikwa ennyimba endala zonna ne muyita kati nali njagala muwa surprise nti tugenda kukola kubanga ekyoto kyaffe twalina ekyoto nga tugamba tugenda yimbanga tuweemu ayimbemu bwe tumalanga korabo ziba za kitegeera netulukola nempita Nikolai nensooka ntuula naye mu studio nina oluyimba lwe najjako oluyimba olwo zetuyita progressions because zange nze yaziiya melody yange neŋŋamba ani ayinza okuyamba wano Nikolai tumuyita kati ne munyumiza emboozi mu mboozi zange okusinziira mu bigambo bye yayogeranga olumu alina ekigambo kye yaŋŋamba nawe wekiseera wembeera papa nga mpulira njagala oba nkuyingire mu lususu mbeere mu lususu munda muwoli munda kugamba ntambule okitegeera kati era namugamba naye ekigambo nga kipya sikiwulirangako kuwaana okwo kati nembigamba Nikolai era bwe twali tuwandiika vaasi ne mugamba nti abantu boogera nnyo about Sugar nga balowooza nti nze nkozesa Sugar tuli muku ne mugamba nti naye ebyo byawulira nze ebiseesinga bwaba ngumya nti abikubisaamu emirundi nkaaga kitegeera
ebiseera ebisinga bw'aba ayogera muwuliranga melodies ezitambula mu mutwe bwe ziti strings za gita ziba zitambula kati kinikola ne kiseka kingamba ekyo kiwedde ate tumuddamu tuwandiika oluyimba nga luva mu story gye nali muwa. Olwandika luyimba ki? Toggwawo bebi wange toggwawo sikububika noggwawo mpomera nnyo toggwawo. Era verse ojulira egamba yes you're my happiness nzikiriza ng'ommeze kubanga mu matanta amangi yammegga. Kizibu nno omukazi okumega omusajja naye omukazi bw'aba akumeze eyammegga nenzikiriza nenga oli wa ddala. Era namubuuzanga ebiseera ebisinga nombuuza naye olimu ki? Olimu ki ekyo kiyeeyanirwa abantu enkuyanja kugamba nemujja ne mutuulanga wano nemubuuza olimu ki? Okitegeera nga that realness gye yalina kati ne tukola oluyimba olwo ate mu kisa kya Mukama ne lutambula nga bwe lutambudde ne lutambula nno. Nze nali ndowooza vibe ya mukola babiri yava kali ka clip ke mwakola ku radio akanyumira ennyo abantu. No, it was okuva emabega nga kiri because n'ekirala nze nayagala oyimbako ne mukazi wange nga nze apart from emirimu nyimbeko naye nga nze you discovered nti eddoboozi lye ddungi nnyo before us knowing. No, ekyo naye asobola ekyogera baba bagambye I'm this kind of person abadde ngawo ne mugayi gwe oli star wakabi era osobola obbakuba n'obamenyaamenya bonna because ffenna eno ensi nnene buli omu asobola okugabana. Okitegeera with sugar. You're one of abantu beyeekubako tatuuyo wano. Simanyi oba akyagiina naye yeekuba wano erinnya lyo. The first day you saw that, what came into your mind? And bw'okirowoozaako even right now, what comes into your mind? Era nange yampoza ensinga nenjikuba si yeeyo. Oyina ani eya sugar kituufu? This is infinite. Kyemmanyi bw'aba ng'agirina bweri bweti neeyiye bweri. Eno bweri neeyiye bweri. This is unless ng'ogamba nti mu bulamu weevuma ebyo by'obadde oba by'osinkanye mu bulamu. Naye mu bulamu kyekyo kye nagambye nti buli kimu kibeera kya bulungi oba kyakuyiga okutambulira nakyo. Oba okitegeera. Kati toyinza kwevuma nti lwakuba nti waki bwekubye ettatu. Have you experienced wali ogenzeeko n'ogyekuba n'omanya omugaso gwayo tomanyi. So just oyogera ky'otomanyi nti toligijjako. Sina nsonga lwaki mba njijjako. Kigirina. Wow, that's beautiful. Kubanga actually nze bwe nadda eka buli omu nambuza everyone was like really but nakikola with n'omutima gwange nga gwagala nga teri ankase. Eteri yankaka. Tewaliwo yankaka. Nga tunaatera okuba nga tumaliriza. I was here. Lwaki mbuuza ku bintu nga bino? Nkimanyi waliwo abantu abali mu mukwano. And I wanted to dedicate this show eri abantu abali mu mukwano bonna abali eyo. Nali wano. Sugar n'agamba ye talina kyayogera ku basajja b'olugave. Nali wano ne Sugar twali tukola show. She said, Mr. Semakula. You're Semakula, right? Yeah. N'agamba talina kintu kyonna kyayagalanga musajja w'olugave. Wamulaga okwagala era n'alistingawo n'awandiika ne kuno kuno n'atimbako obupande. What kakiripa ako katrendinga nnyo era nina omuko wange omu ow'olugave n'amugamba jangu nkuweyo naliko full liter ey'amafuta yakuwaana abasajja b'olugave. Era mutumiddeko mwami Shemi. Shemi Sekiwuuga.
Mutumiddeko. Kikyawa omwana muwala oyo okusiima abaana b'olugave era gwe kakiripu kola olunaku kakusanga wandi the first time you saw it what came into your mind? Lwaki nagambye nti waliwo wambuuziza mu ntandikwa nti bikusobera ti abadde beewaana ate kati mwisse nakubadde ntufe kale tekigenze nnyo tikunga bw'olaba nti nekyendowooza mbadde nnyo amazima gyali nti abama kinkola ensobi oba nninamu ensobi kyekitanaga nti ayinza okuba nga abadde n'ensobi nnina ensobi zaffe naye siremezaamu era bwe nabanga nina kyensanze ne kitannyumira tukyogera tukikayanyeeko naye tukikayana ntudde mu mmoroka wano bwe nvuga bwe tudde eka oba okategedde tukayana bwe tudde eka oba tukayana bwe mutwala waalaga oba bwe nkola kyayagala bwe tukayana ate nkya nze nabanga nembeera eŋŋamba nti kyalujja kuba olunaku olulala nze okuba nga ayinza n'okuba nga ekyamunyiziza oba nabadde nayogedde mu bubi mu mbeera eyo ndabika oba simutegedde kale buli kasa nabanga n'essuubi eriŋŋamba kijja kusingawo wano kujja kusingawo kati essuubi eryo lyatukuuma oba litukuumye ebbanga lyonna okuba nga tuli ku mulamwa n'ekirala ndowooza kyemmanyi nti abasajja b'olugave bayinza oba abaagazi bw'oba omusanze mwagazi bw'oba nga obadde omusanze kati nze kyomanya nti nagenda okwagala kyuga nze nali mulabye ebbanga ng'oba olengera omuntu kati nga ebintu ebimu ebinyiiza abalala nze ate tebinyiiza kati ate nga binnyumira binsesa binsanyusa oba okitegeera kati kiba ebinyiiza abalala nze ngenda kukuwaayo kugeza era kino kiribeera on record nze okimanyi nanyiiga nnyo tulina lwe twagenda ewa maama eyo olunaku olwasookera ddala kino nali sikyogerangako nanyiiga nno mu mutima gwange nze nali manyi shuga nga yambala bumpi bwe n'abeera free nga nze mwagala kati ate tulina gye twali tuva kati ne tukyamu eggulu gwe yali sharia ajambale maama atuyise tulya emmere n'ayambala sharia n'empulira nga kimmazeeko emirembe wandimbuuziza lwaki nze nayagala mukazi wange bamumanyire lyeye bwali kubanga bwe banaatandika singa bamumanya mu mbeera endala kigenda kuba kaluubiriza oba nti ebintu byotajja kunnyonnyola kale nti kibanga nze we tuba tuwandiika oluyimba nze mba ndowooza ebintu bingi ku perspective gwe mwolabira ebirala nze mba mbiraba bulala singa ala ne mmanya nti ndi munyi wanja gonjagalirayo than okwekuuma n'enkulaga sijji nnyo ne wayita ebbanga ate kati bwe nkola ekintu ogamba naakola ekyo oba okitegeera kati nze nga nzaako dye teyakimanya naye adde takireka kirungi kale ng'ekyo ekitundutundu kyenja okugamba nti kati nze obulamu bwange nali nabumuleka nenga oyo taano wange annyumira freely akola ye buli kyaba awulira ayagadde era bwe zibaawo ng'ensimbi weeziri because tulina mikwano gyaffe mingi ebweru eyo babeera baani ogenda nagamba akawunti nkuteereddeko akakadde abaana basiima onagamba nkuteereddeko era nze ozirya ne mukyalawo n'omuganda sente ozirabye ku ssimu oba okitegeera kubamba lina ba Bruno nakuweereza nagamba nkuteereddeko $50 nkuwadde 3 nkuwadde mmeka abaana mwebali kati kyonna ng'okimala n'oli kitegeeza akusanyusa lyeddembe lyo n'ekirala mu mbeera yaffe eno ey'obuyimbiza ebimu ku byansazaawo andi kano kakulu manyi tayinza okuba nga tezijja kitegeera naye omuntu yenna omuyimbi bw'afuna omuntu gw'asetolinga naye mu bulamu oba bannabitone ng'asetolinze naye kati n'aba ne push entuufu gye balina omupushingira mu brandingiramu nanti ayinza okukolera bweba ndongo paka lwakulu ayinza n'okutta kubanga emmeeme banzikakka kitegeera abamu
mbeera eyo enzikakkamu taba na bimuvuga speed naddala ng'asanze muntu nga naye ategeera kyakola kale kyekyo. Last question tumalirize ng'omusajja w'olugave basajja balungi nnyo mu kwedinga family nga Sugar bwe yatugamba and naawe ng'omusajja a man is the head of the family. Gwe mu ndowooza yo is there room to fight for your love? Is there room gy'osobola okukozesa mulwanira omukwano gwammwe guddewo kintu kitunyumire ng'ekibadde kitunyumira? Do you think you can do that? Are you man enough to stand and fight for your love? Can you do that? True, of course. Kubanga era nandibadde siyitamu twede soogera twogera oba nandibadde naye wano wali akakunizo oba ekikulu buli omuyaga lwe gujja ne gujja nga mungi nnyo kirungi nosooka oguwa obudde negutambula nga bwe gutambudde kubanga mulimu ebintu nga ng'oyinza n'okukutuka n'ogwa oba okitegeera kubanga kati gwe kitwale nti oli ku lyato omuyaga mungi kyokka ate oyongera kukuba nkasi kyekiddalo kakati ffenna ekibuuzo kibeera wakati ddala that love was real beebadde obudde bakoze batya oba okitegeera gaya afokasinze ku mulimu kubanga ffenna erebi oluusi n'ebyatusinkanya gyali mirimu ne mweyagala ate mwenna mwetaaga mulinamu oba okitegeera singa oli naye aba tamuuvinga naawe tomuuvinga era tuba expectinga kubanga ogusula gukuwa empoza oba okategedde ogusula gukuwa empoza tekitegeeza nti nooba twakitingiddewo nti toli musajja kubanga bugubugu si muliro. Thank you so much for coming. Allen Cruz gemanya endless remarks zigenda eri abawagizi bo abala music wo abamwagala n'abaagala ennyo. Nze njagala kwebaza first and foremost Cruz exclusive. Thank you so Cruz much. exclusive. Webale kubeera omuvubuka alaze abavubuka bangi nti nno munnaye bwe wekkiririzamu bisoboka. Neebaze mama, kwebaze Black Sugar. Thank you for okuteekawo omukono n'okiikirira abakyala bonna. Oluusi abatasobodde kusupportinga bannaabwe mu mbeera emu oba endala n'osupportinga n'olaga obubumu oba n'osupportinga Amos Lovens oba Semakula. Yeebale kuteekayo ng'akwadde omukono. Nangabira ku mukono nansanga wadde otambula naga kati neebaze Bounce Major kaga neebaze ttiimu yange yonna neebaze my management okunzikiririzaamu gye tuvudde eri muli bannaggono nti nze kyensobola okugamba ttiimu yange yonna buli omu bonna baani bonna naawe kennyini mu bulamu mubaamu obuwonvu n'obukko. Nze nagambye ndi musajja wa nnono buli bintu ezijja tekibaawo nga tekirina nsonga just tulina kumanya bwe tulya ensonga eyo munda muffe tubeere nayo kyo kitwongereyo mu maaso bye bitufuula oluusi abasajja oba abakyala so ate tetudduka tekikufuula naggwano gwe tekikufuula musajja Alan mbw'oli musajja wamanyi nti olw'okuba oyagadde abakyala bangi ekigenda okufuula ow'enjawulo nti olina omukyala oyo omuppa oba okategedde. We have a new project egenda kujja nduuza mu maaso awo tulina bingi bye tuli mu kufumba nfumba kubanga era buli omu yandyangadde bw'abanga ddala wali real yandyagadde nga weeyongerako so singa okola. Neebaze abantu b'oku intaneti mwenna bambi mwebale kunjagala nga bwe ndi
wena yonna gwe tusobezebwa mba nina wensobezaamu oba nga nina gwe nzivudde nga njagala nsaba okusaasirwa kuba ndi muntu nsobya nsobya naye nsonyiwa emala bingi. Amina. Nsaba onsaasire nina gwe nasobya nga nakusobya nosaba ntunuulire wano ddala mu kamera nga nakusobya naye nsaba onsaasire. Ndi muntu nasobya nsaba onsaasire bunaye naye nga tuli bantu ate tusobola okumuvinga mu bulamu n'ebintu bingi because ffennyaffe bw'ati bwatukozezza bwe mubeere bwe mutyo mu bulamu. Cruise Exclusive gwe mukutu Allen Cruz gemanya mbadde Amos Lovins, musajja muyimbi, musajja muwandiisi wa nnyimba, musajja muyiiya ate practicinga akyali active mu kisaawe. Nkoze ne Francis, nkola ne Hogan, nkola ne Sharif, nange wano gwe mulaba ne ttiimu endala yonna ebeera emabega wa camera. Otherwise, thank you so much for watching guys. I love you so much. Mbaagala nnyo. Continue loving my shows, continue subscribing, continue sharing. Eri n'oyo munna atalabye share eno, so musharingirako. Si kibi. So gamba mukwano gwa about me, baba tamanyi. I'm out. Sebulungi. Bye bye.